wange omukubiriza bwe twali mu lukiiko olukola ku nsonga eno ffenna twakkaanya twateesa bwe tuti ne bwe mpulidde omuteesa avuddeko mu nsigo ng'ayogera ku nsigo kati bano bwe baavanga mu kigange ekiyitibwa nsigo omutuula olukiiko olwo olwekenneenya ebiteeso bikule nga bye batutte bisunsule era oli nga bw'abiwaayo kizibu nnyo okubita ebiteeso ebyo tomala gakitwala nga si kisunsule. Waliwo wano era mu lukiiko si buli nsonga nti etuuka wano, so nga ate ebirowoozo abantu bajja nabyo gye bavudde eri owabavubuka avudde akiikiridde essaza omukiise ow'enjawulo aba n'ebirowoozo bye naye bwe babireeta ne bigenda eri mu nsigo ne bigenda mu nsigo n'esunsu. Tutera okulaba wano Speaker Parliament Committee Legal Matters, Legal Affairs kwatagana n'ebyamateeka naga nti komiti ekwata ku byenjigiriza ensonga mugitunuulire mu ddiiro lya nsigo nga mwe musunsulirwa ebiteeso ezo ensonga enkulu kuba ndowooza mwalimu manyi kati oba tabaana nteekateeka eyo kimanya tuyinza okuleeta ebintu by'empalana bamagaleeta takwagala gundi bayagala ku mukazi bwagiyita mu lukiiko mugenda okujjuka nga mwaswala dda bintu byabwe byanyana nante eyo tugirabye. Omuteeko omulala waliwo olukiiko olulala ennyumba eyo ng'eyitibwa Masengere wano we tuli kati kino bakituma Masengere kuno kwekubbula kwekubbula tunyonyola Masengere lwali lukiiko olulinga ekkooti naye ngaekkooti eyo ya Kabaka. Abantu abazizza emisango mitendera egy'enjawulo eginaatuuka ewa Kabaka nga Kabaka abasisinkana mu Masengere eyo ng'asisinkanirayo ba misango. Lwaki bagiyita Masengere? Kubanga Amasengere n'emisango Amasengere go gamanyi mayinja tugende kuno kizimbe kino Amasengere bisiriiza byamayinja bwe baafukutanga amatale okufukuta abamanyi infact akatabo kemmanyi akalungi aka chemistry akogera obulungi ku blast furnace bakayita certificate chemistry kwanzukira nakasoma nnyo nga ndi mu olevo certificate chemistry kalaga bulungi nnyo blast furnace nalwawo n'okugitegeera okutuusa nasoma culture n'enzirayo netandika okusoma blast furnace erendaba temperature 17 limestone nga agenda asaanuka n'avaamu iron gye tuyita emisinga mu Buganda. Emisinga amayinja nga gookebwa ne gavaamu emisinga ebyo ebisigaddewo ebivuddemu entuuyo z'emisinga ng'emasengere era kyobula galimu entulituli bwe zityo omwo mwe mwava. Tulaba okukitegeera obulungi eno ensi bw'eba etondebwa oba gyezze eva ne gy'eva eyina emitendera gyeyitamu abamanyi obutonde obutali buno obw'omwoyo naye obw'ensozi nga zitundibwa mulabeko nsozi eziwanda omuliro n'ebirala. Ezo reactions ezo zivaamu ebintu ebyenjawulo kakati bugumu eryenjawulo lisaanuula erikola ebintu ebyo n'obiraba kati naye ng'obukadde n'obukadde bw'emyaka emabega waliwo ekyabaawo. Era ku kyalo ewaffe walingayo ng'otuuka mu nnimiro ezimu n'osangamu entuumu y'amasengere naye nga teri ayinza kugamba myaka naye nga giri mu 10. Kakati amasengere gano tugategedde nga bagaleeta ne bagayiwa mu kizimbe muli munda kati eno ku ntindi ya Kabaka gyatudde nayo walungi ddala mwaliiro gwe. Kakati nga bano we baleese wano kitegeeza bamenyi b'amateeka nnyo baziba misango bali ku mutendera gwa waggulu abatuuse okuyingira Masengere ayingira akaguli wali alina byabuuzibwa byalina okuddamu. Supreme ne High Court kyekiri wano. Supreme yeri waggulu yesembayo kati Supreme Court Masengere kati nga batambulira ku maviivi okuva lwava wali mu mufuubeeto
ali ku mayinja g'amasengere kwafukamidde ajja atambula asembere omukulu atandika ekyo nakyo kibonerezo ku bwakyo atandika era nga waliwo abasingira awo omusango namugaa nti gwe nkusonyiye naye era ng'ogatambula nga bwewazze noddayo ku mufuubeeto n'olyoka ofuluma ebweru neweebaza okufuna ekisonyiwo osonyiddwa kaakati ogwo omuteeko nga waliwo ekooti emaliriza ensonga ezo nga yo era ezimaliriza mu Masengere kuba omuwaabi ng'alina okuziwaaba obulungi ennyo Ssaabasajja kino na kino baani abagamba era nga mu lukiiko abalimu bonna abaami abatudde eno abatudde eyandibadde kapeti etuukira ddala wano ku nti Masengere omuteeko omulala kaakati omuteeko omulala ndoga obukaba nga nayo kizimbe olutuula oluki ndoga obukaba kansube nti nga bwenkiwulira bwekitegeeza nga bwekiwulira bwekitegeeza wabangawo enkiiko eziteesa ku bizibu ebiri n'ababireese mu kitundu mukira nongaago abaana abatalina mpisa bakola batya kati enkiiko ezo nga zezituula omwo era nga n'ebibonerezo biweebwa kubazzaamu mpisa olukiiko abatuula ku ndoga obukaba nga nabo bamaanyi nnyo okulaba ng'ensi eba ntebenkevu gundi mu bbi ng'obeera otya ku kyalo ng'oli muto tukikola ekyo waffe nga ndoga obukaba olukiiko bakubeera abazibu nnyo kasita weekola ebyo ebintu byekiwumbatuutu ebyo nga bakuyita mu lukiiko olukiiko nga lwakabi kati newabeerawo waaliwo ne bumenya tera kiwulya ku bufumbo bumenya naye bumenya nalwo lwali lukiiko olwa embeera z'abantu abalina abakaluubiriddwa ensonga ez'enjawulo enkiiko ez'enjawulo Bugande obukiiko buno bwolaba kabaka bwe yassaawo bwonna n'okubwongerako obugazi kuba buli kabaka ateekawo enkiiko okusinziira ku ebizibu by'ensi bwe byenkana omulembe kwegutambulira endowooza y'ensi bwefaanana waddembe okuteekawo obukiiko bwonna nga bwabwetaaga era kyova bagamba nti kabaka yaleeta eŋŋombo ate yagidibya era bw'aba kabaka nga yakyusizza ekintu aba akikyusizza ayinza obutakikola nga bajjajja bwe bakikola kubanga yafuga omulembe era omulembe gwa kabaka omu gukoma ku ye nkwe ekyokulabirako ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa II olw'okuba nti gwatawaanyizibwa nnyo abazungu baatuuka ekiseera nga olukiiko lwa Buganda basazeewo lulondebwenga okuva ku disitulikiti bikinga bwowulira eyo mu masaza ng'abantu ba bulijjo be balulonda kuba yenkola bo gye baali bamanyi naye munnange akusinza amaanyi akubya gw'oli nagwo Teesa n'agamba ate tunaakola ki kuba yali takyasobola balwanyisa balwana ne kitaawe Dawudi Chwa balwana ne jjajjaawe Mwanga owokubiri balwana ne jjajjaawe Muteesa olubereberye balwana ne jjajjaawe Ssuuna owokubiri ko baatandikira kati gwe Muteesa owokubiri nga mubutuufu wekituuse abantu bakutuuse ku ntikko ng'ebimu olina okubikkiriza nga bwe biri wabula ebimu yabigaananga omusajja tagenda nga tagenda nga bwe bamuwaŋŋangusa baali bamugamba ateeka omukono ku kiwandiiko n'abaga nti okugjako olukiiko nga lumaze okukituula sisobola kubanga oteekeddwa ffe tugambye oteekeddwa okuteeka n'abaga nedda olukiiko bwe lugamba nti nteekeddwa leero nfuga simu ekyo kyabayitirirako nnyo bamugaa toddayo waliwo bwetubadde tunyonyoleyo okuvya dda ku Ssekabaka lukiiko nti yayagala nnyo okufuna ebirowoozo by'abantu kye bagamba era ebiseera ebimu yabyesigamangako okukola okusalawo okutuufu
nakino looza kyali kikulu okukakasa nti olukiiko luno kye lulowooza kye lusalawo ku nsonga eno kiyinza okusingako. Mu bwakabaka bwaffe mu byafaayo ne mu nnono, kabaka aba n'ebirowoozo ebibye n'enteekateeka ze, naye ebitundu nga 80 n'omusobi ku 100 olukiiko lugamba ki? Mu biwandiiko bino eby'eddiini waliwo bakabaka aboogerwako abaatumyanga n'abasibe mu kkomera okuvvuunula, okunnyonnyola, okumuwa endowooza zaabwe ku nsonga egenda mu maaso nga tannasalawo. Anti ng'omusibe ayinza okuba nga yasibwa naye ng'ate yasibwa n'obumanyi bungi, era ne bajuliza nti singa gundi abaddewo nga si musibe ensonga eyo yandibadde atubuulira ekintu nti bamutye ensonga eyo tugimanyi, era nga bwaddayo bw'amala okumaliriza ensonga eyo n'omusanga baagumaze. Atulaba ebifaananyi by'olaba tukulaga ku Bulange ate era ne munda mu kizimbe eky'olukiiko mu kisenge ky'etteeterezo w'Obwakabaka nga abakulu bali mu kukola nteekateeka zonna okulaba nti emikolo gitandika ku ssaawa 5 nga bwe twakutegeezezza, naye mu lukiiko abakiise nga bwe babategeeza batuuse dda, ate wano mu bimuli bya Bulange enteekateeka yeya mujaguzo gye tugenda okuba nga tujja kujogerako nga etuuse. Waliwo ebintu bino by the way, sooka obagambe